Minisitule y'ebyobulamu Egumiza bannayuganda baleme kubeera ku bunkenke obw'amaanyi olw'akawuka ka Omicron akeeyubudde mu kirwadde kya COVID-19 newankubadde kyongedde okukosa amawanga amalala. Omicron yakasaasaana mu mawanga agasoba mu 30 era akosezza amawanga agawerako nga n'agamu gazzizaawo Omugalo n'okuyimiriza entambula z'ennyonyi okuva mu nsi ezisinze okukosebwa akawuka ako. Dr. Dana Atwine, omutesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyobulamu, agambye nti newankubadde obulwadde obwo bwazuuliddwa mu bantu 7 nga 5 bava Nigeria n'2 bava South Africa, bannansi tebasaanye kusattira nnyo n'okulowooza ennyo nti bukya gavumenti okuzzaawo Omugalo. Nga Delta for example, naye mweri mu mawanga egenda ejjanjala naye ekirungi nti it is not really associated with massive death nga Delta. Naye omanyi still twagala tubagambe nti eddagala erisingayo kugema Omicron eyinza okuba nga terina nsonga naye wayinza okufubutukayo variant endala. Mu kiseera kyekimu ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna World Health Organization kiyise mu Dr. Alex Gasasira ow'e Zimbabwe nga naye asinzidde mu kuŋŋaanya ebirowoozo ku kirwadde kino n'endwadde endala ezisobola okugemebwa olubadde ku mutimbagano n'agamba nti abantu balina okujjumbira okwegema bafune eddowoozi zonna okuzimalayo naddala abo abalina endwadde ez'olukonvuba. The good news is that the Omicron is still being picked up by our diagnostic tests that are in use. We need to encourage our health workers to be vigilant, to test such that we can know where we have confirmed transmission. Ebyo nga bikyali bityo Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Mori Kaduchu atongozza ebizimbe bya buwumbi 7 ku ttendekero ly'abasomesa erya Mubende NTC. Moriku Kaduchu ategeezezza nti ebizimbe bye bizimbiddwa bijja kuyamba okutumbula ebyenjigiriza era ne yeebaza nnyo gavumenti ya Bubirigi ebakwatiddeko. Bw'ati akubiriza bannyini masomero mu ggwanga obutapaaluusa bisale by'amasomero nga gagguddwawo kuba n'abazadde bakoseddwa nnyo Omugalo ne ssente tebalina. From the Kingdom of Belgium, and it has been implemented in 5 national teachers' college. We have right here in Mubende, one is in Kabale, we have in Kaliro, Onyama, and Moni NTC. We want to make a difference in the teaching profession. Akulira ettendekero lya Mubende NTC Katerega Francis ye asabye gavumenti ebongere ku basomesa n'ebikozesebwa ebirala mu ttendekero eyo kubanga litendeka abayizi bangi nnyo abava mu districts nga 10 ezeetoolodde Mubende. Bintu bingi nga tulina minisita wa byenjigiriza ne tumwanjulira ensonga zaffe twogera ku nsimbi gavumenti zeetuwa obuyambi obwetuwa bukyali butono ne twogera ku basomesa betulina tebamala ne twogera ne ku bintu ebirala naye minisita atugambye babikolako era gye bujja tujja kubanga tukyalina buzibu. Olukiiko lwa ggombolola y'ekyesiiga mu ssaza Buddu luyimirizza omukiise akiikirira abaliko obulemu olw'okulebula banne nti bezza obuyambi obwaweebwa ofiisi ya Ssaabaminisita okudduukirira abantu b'omuluka gw'ebbuuliro abaakubwa omuzira n'ekibuyaga gye buvuddeko. Mu lukiiko olubadde lukubirizibwa Michael Kabuje, abakiise bano bayisizza ekiteeso ekiyimiriza kansala Baale Mudasiru nga bamulumiriza okuswaza banne mu balonzi n'atuuka okubatemerera ebigambo ne ssentebe waabwe n'abakozi ba ggombolola eno nti babbi. Abakiise bano oluyisiza ekiteeso ekimuyimiriza obutatukiika mu ntuula za mirundi 2 gy'emyezi ng'ena bamuwazeewaze ne bamufulumya wabweru nga bamulabula okukomya embeera eyo. Erinnya Kabuye Michael kiregombola ekyesiiga ntuuzi za kanso bakansala ne bayisiriza ekiteeso ekiwasa Spain onalebo Baale Mudasiru olw'ebigambo yayogera okulebula oba okuwaayiriza kanso n'abakozi b'eggombolola kibaba obuwunga bwatwalibwa eggombolola y'ekyesiiga okuddukira abaafuna obuzibu abamuka gw'ebbuuliro bakansala ne batekiniko saafu babba obuwunga byali kituufu n'omundi n'ogumu era bimubuuziddwa mu kanso ya leero bimulemye okunnyonnyola kubanga wabaddewo obutambi obwakwatibwa nga akunga abantu nti bano babbye ebijanjalo n'obuwunga ne
sukaali so nga kituufu kale n'olw'ensonga eyo omwami Bbaale Mudasiru awumuziddwa okumala emyezi 4 nga tajja mu kkanso. Kyokka kansala Bbaale Mudasiru ayogerwako bw'atuukiridwa Kyabassa alumiriza nti abakiise abo kituufu ddala baali bakoze olukwesikwesi olw'okubba obuyambi kyokka ye n'alulinnyamu eggere. Ono yeeweze nti si waakussa mukono okulemesa bonna abaagala okubba ssente z'omuwi w'omusolo. Era mu mateeka eyo kansi eradde bweru w'amateeka naye nkugambye nti ekyo kyakoze ekibadde kimuwa emirembe kubanga wa kibiina kya DP ZWNR tebalina kintu na kimu kye baali bakoze otegedde bali mu bintu ebitalina makulu abantu babagoba ttaka n'abantu Kasanje bali mantu lusange ebiganja babifuuyidde bigenze tebasobola kikola ekabanda bawandi bagoba bagenda kugoba abantu. Abasawo abazaalisa baweereddwa amagezi beesonyere ddala obwediimo basobole okutaasa obulamu bw'abannakazadde. Dr. Kalema Herbert omuzaalisa omukulu mu ddwaliro lya gavumenti ekkulu ery'e Masaka bino abyogeredde ku mukolo gw'eddwaliro lya Mother Care mu kibuga Masaka kwe bajaguliza emyaka 8 bukya litandika eddimu ly'okuzaalisa n'abalabula nti singa abasawo mu waadi z'abakyala nabo bateeka wansi ebikola kigenda kukosa obulamu bw'eggwanga lyonna. Waba okulembeza ekyensimbi ojja kwesanga nga abantu abasinga obungi tubajjanjabi. Endwadde ezisinga ziggwawo. Omukyala alina olubuto lwa myezi 3 abadde amanyi ojja kumala emyezi 9 najja ng'afa. Abadde ali mu kiro yeebase oba atudde waka n'afubutukamu omusaayi najja nga tanaadde n'ekikumi. Kale omuntu otosobola mugaana mumujjanjaba olwokuba talina ssente. Yes, bannaffe beekalakaasa era nange ndi mukozi wa gavumenti naye nze kasookedde mbawo sigenaako mu kwekalakaasa. Ensooka gya bonna nkola mu kifo ekiri delicate we tudealinga with emergencies. Omuntu ajja kumpi emergency. Training yange ate ne mu buntu ndabiragala nga tekiba kituufu omuntu mu maservice olw'okuba gavumenti tempadde ssente zimala. Mu kujaguza okwo Kanone Matovu Fred akulira eggwanika ly'obulabirizi bwa West Buganda naye awanjagidde abasawo bafeeyo nnyo ku buvunaanyizibwa bwabwe. Osanga omusawo abazaalisa nga bibeeramu empi yangu yaggwe yani yakutuma n'ebihinga ebyo naye ebigambo ng'ebyo bitawulirwako wano twebaza Katonda era tubasaba Mukama atuwe ekisa tutambulire ddala bwe tutyo kubanga obusawo kuyitibwa ffe nga tuweereza Katonda eno tuyitibwa naye kyamazima n'obusawo kuyitibwa kwennyini okuwedde emirimu otherwise bw'ogendayo okusoma nti ofune ssente tebitoyinza kubiviisaamu bulungi. Rose Namwogerere akulira entambuza y'emirimu ku ddwaliro lino agambye nti okuva lwe baatandikawo waadi y'abazaalisa mu 2014 bamaama abawera ddala 326 be baakazaalira mu ddwaliro eryo kyokka awanjagidde gavumenti ekendeeze ku misolo emingi egiggyibwa ku byuma mu malwaliro. Gavumenti etandika okukendeeza ku misolo egireetebwa ku byuma ebikozesebwa kubanga private companies naddala ng'amalwaliro tuyamba gavumenti okulaba nga tutaasa obulamu bw'abantu naffe tukendeeze ku bills ze tuwa abantu kubanga enkomerero era client yazisasula kinene kubanga kati ebyuma tosobola kukozesa byuma ebyo emyaka 2 almost buli mwaka oli pressing ebyuma ebikozesebwa mu kuzaala naye nga nkubiriza abakyala beeyongere okuzaalira ewali abasawo abakugu olwaleero abakyala abafiira mu ssanya bakendedde abaana abazaalibwa ng'obwongo bwononese kubanga omwana bw'alwa mu leba omukyala batera okuzaala abaana bafunye obulemu ku bwongo. Bakansala abakyakula ekikolwa disitulikiti y'Ekyotera bakaaye olwa maternity ward yazimbiddwa obubi ku butitimbe bw'ensimbi nga kati baagala kalisoliso wa gavumenti abinoonyerezeeko. Omusasi waffe Sozise Kimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Mu lukiiko lwa kanso y'Ekyotera olubadde olw'ebbugumo olutudde ku kitebe kya disitulikiti Kasaali nga lubadde lukubizibwa sipiika Francis Xavier Lubinga nga lwetabiddwamu RDC Haji Dumba Moses akuli abakozi Kao Bwayo Rogers sako ssente wa district eno Patrick Sekulo nga ne bakansala bonna batadde ku nninga batwala ebyobulamu district eno bannyonnyole lwaki eddwaliro ly'e Nabigasa naddala maternity ward yakolebwa bubi nnyo nga myaka 2 n'ekitundu tennaba kuggwa. Bakansalazi bano balumiriza ti gavumenti yabawa obukadde 15 okuzimba maternity ward eno era ne bakwasa omu ku banene mu district eno Haji Lubega Moses okola omulimo guno kyokka ensimbi zonna yazijjayo omulimu ne gukola bubi nnyo nga n'okugwa tegunda bakuggwa.
Kaawo Bwayo Rogers alonzeewo n'akakiiko akagenda okukulemberwamu Edward Muwanga ng'oni atwalibwa mu district eno okunoonyeza n'omukolera alipoota ku ddwaliro lino. Ye atwala ebyobulamu nga ye Nakalyango Regina agambye omulimu guno gwakola bubi nnyo era nga gwakolebwa Gadibe Ngalye. Ssente ezatuweebwa okuzimba maternity ward e Nabigasa. Twali tulina ekizibu kinene nnyo ku maternity era tukyakirina e Nabigasa. Ne tufuna omukisa ne tufuna ssente $150,000 ne bawa contractor omwami Moses Rubega w'e Nabigasa. Ne bw'otuuka ku kizimbe kiri weewuunya kuba natuuseeyo ntuukayo n'okwatako bw'oti omusenyu guyiika. Temuli wadde akasementi n'akamu. Bw'otunulira amadirisa sige matuufu. Ye Haji Rubega Moses ayogerwako tugezaako okumunoonyaako ku lukomo lw'essimu kyokka ng'essimu ze zimanyiddwa tezibaddeeko. Ku CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi kyotera. Abantu abalondeddwa ku buweereza obw'olukiiko lwa ggombolola ya Mutuba 24 Ndagwe mu ssaza Buddu mu disitulikiti y'e Lwengo beeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okubalengera n'abamu obukulu okuweereza Obuganda. Bano okuva mu mawanga ag'enjawulo basinzidde ku mbuga ya ggombolola Mutuba 24 Ndagwe ku mukolo kwe bakubidde ebirayiro byabwe eby'obuweereza eri omwami wa ggombolola eno Davidson Ssenyomo n'omumyuka we Omumbejja Najjuuko Maria Goretti batuuziddwa mu butongole ng'omumyuka wa Lumaama basituuziddwa mu butongole ng'omumyuka wa Lumaama Oweekitiibwa Yozefu Mukasa Mutyaba akiikiridde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki Bwakabaka yabatuuzizza yakoze omukolo gwo gw'okubatuuza. Baweeredde obuvunaanyizibwa ne beewera obutattirira Namulondo. Abalawo Kawumalu pereza Ssaabasajja ku kitongole kya bulungi bwansi olw'obulungi bwa Kabaka enteekateeka ennungi gyalambisa Obuganda wadde ndi musajja munyankole kinkakatako okwagala Obuganda kubanga Kabaka bingi byatukuutidde era byatulambise okulima emmwanyi gonyigira mu kulima okufuna obugagga. Nze Erufaazi Byalugaba bansiima ne bampa obutongole era nze Kabaka mpulira mwagala nnyo lwakuba nze siri Muganda tumunyankole era Obwakabaka mbwagala nnyo okusinga byonna ekyempulira muweere sitiirira kugamba nti ate kiki ate mpeereza bya bwereere bwoba byaki nze mba mpaka Kabaka wange mpulira bulungi abeewo. Nyowe ndi omunyankole konka nnyo ninkunda Kabaka wiitu munonga tinyina ekirala kye ndi kugamba konka ningamba abantu bakunde Kabaka wiitu tuyize okufuna ebisinga kaawo. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Omubeezi Oweekitiibwa Joseph Kawuki mu bubaka bw'atisse Yozefu Mukasa Mutyaba omumyuka wa Lumaama ajjukizza abantu okumanya nti Buganda tesosola muntu yenna era nti bano balina okuwaayo omwoyo mu buweereza buno. Mu Bwakabaka bwa Buganda siwagala kusosola. Ssaabasajja ye kitaawe w'Abaganda abali mu Buganda. Abaganda be baliwa. Abaganda olwaleero ye balakuka obumalu. Kati gwe Ssempijja abuuza nti bano mu Buganda be balonze bafunayo kisirina budde oli mulabe wa Buganda. Era sibaddamu kubabuzaabuza abamu baagala okubatematemamu olw'ebigenderwa byabwe. Buganda esosola. Olowooza munda gwe siwabaddeeyo Ssempijja siwabaddeeyo Ssemakula nga simuwuliddeemu w'olugave. Kati ono ogenda kumutambuza mu ng'Omuganda atuukewa naye ye atambula agenda bulanga tomubuulira biri. Omwami wa Kabaka owa ggombolola eyo Livingstone Ssenyomo agambye nti wakumaakuma banne okuweereza Obwakabaka awatali kwekkiriranya. Kale olwaleero abantu bangi tebalina mmere kubanga abamu babadde mu kulwala. Ebyenjigiriza mu ndago eno nakyo kitusoomooza taata kubanga essomero lya siniya tulina limu erya gavumenti ate ne bagenda okuliteeka ne liteekebwa ddala kumpi ku nsalo eyaffe ne kooki era abantu abasinga obungi abasomedde endago awo bava kooki. Kale no tulina okusomoozebwa ti ekitundu kino ekisigadde ekinene ekiri eno tetunaayo ssomero. Wabula njagala kwebaza Obwakabaka bwa Buganda butuweereza lisiti z'amasomero bwe tujja okuteeka abaana mu nkola eya basale za Buganda. Sibu eddoboozi eryo minisita litutuusize nga twebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'ensonga eyo. Amyuka Pookino Omwale Mukata Abdallah Kawule abalondeddwa abalabudde nti bakolanga balowooza nti balina gwe bayamba wabula bamanye nti bayamba nnyaffe Buganda eyawamu. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso basattira olw'ekirwadde kya mukenenya ekyeyongedde ku myala egiri mu disitulikiti eyo naddala ya mu bavubuka nga kati abalwadde batuuse ku bitundu 18 ku buli 100. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti Dr. Mathias Lugoloobi abadde ku mukolo disitulikiti eyo kwekuliza olunaku lwa mukenenya olw'ensi yonna Kasanje mu Busiro mu bubaka bw'atisse omumyuka we Betty Nabuganda ategeeza nti mukenenya akyegiriisa nnyo mu bitundu ebisinga mu disitulikiti eyo n'okusinga ennyo emyalo.
Disitulikiti yaffe yekyasinze okubeeramu abantu abalina akawuka ka mukenenya. Ekyo si kirungi nnyo era kyennyamiza. Bw'otunuulira abantu abalina akawuka ka mukenenya bannange abali ku nnyanja fishing communities bali mu 17.2%. Kiba kitegeeza nti buli lw'oyita ku bantu 18 balina akawuka mu bantu abali ku nnyanja. Ssentebe wa disitulikiti wa Kisumu Atyalwanga Bwanika bw'abadde yeebaza abasawo olw'eddimu lye bakoze anenyezza abantu abagaanye okukkiririza mu basawo naddala abakulembeze ne batuuka n'okumalira ensimbi ebweru w'eggwanga. Ate nze mwe munzijanjaba nze mbabuulira abantu bagenda mu malwaliro abalala bajjanjabira bweru naye nze bano be banzijanjaba abasawo ba gavumenti. Kuba toyinza kubeera n'abasawo kwengako okulembera otya tebasobola kuwonya obeera nabo kukola ki? Era y'ensobi gye tulina mu Africa oli mukulembeze obulwadde obutwala bweru kakati ate ezandikuza eddagala n'ogulamu mmamba yo batwabaaki. Omwami wa Kabaka Kamya Jacob nga ye mumyuka wa Ssaabawaali Kasanje ye alaze obutali bwenkanya eri abasajja obuli mu basajja abagenda ku bizinga okukyakalirayo ne bongera ate okusaasaanya obulwadde bwa mukenenya. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubagala nnyo ku Kyabbasa mweyongera okuwuliriza.